Eric kiriwo angenda ku recordinga bya birungi si bibi ati just kiye kibadde ku kooti otuse nga muganda bamututte oba musanzeewo omulabyeko wanji blood anjagala kumanya muganda omulabyeko nga ayingira akabaso oba tomulabye tomulabye kale nekirala njagala mmanye emisango gye bamusomedde wali ogiwuliddeko oko before bamusomedde nti yabba essimu ne wallet ana mu 8 yesebo n'essimu ya iPhone nkulabye ng'onnyogoze weena ku kooti awo toyinza butanyogerera nga olaba ekintu kibavunaana omuntu nga buntu bwa bulijjo nga oli waba azire buzinga ate omuwaka iPhone okitegeera ne bukaba ka 16 Pro Max nga asobola okukamwa kibaka gumusango gwaki ogumusibisizza okumala kumukomera emikumbi wiiki 3 yesebo toyinza buteesikamu naawe Eric Pro nsanzeeko mutata w'oyo omwana agambibwa okuba nti yamukuba tata w'omwana agamba nti yagezaako okuengejinga Alien Skin bateesaganye Alien Skin nga yeetamuwulira babayitako ku katwe polisi ku katwe ani kati nze sibimanyi okimanyi bulungi nti sibimanyi ekirungi yakubiraani gwe yakubira ye mukwate kati ali kati nze gwe bataakubira bimanya nti ebyo sibimanyi kati gwe nga naye nga ajja kuvaayo kuba munnaye mu nsi gyetutambuliramu tetumanya kikyantya nakyo tugenda kufuna ntya byonna byonna mutonzi waffe yakolaki yasalawo ate kati jjukira Eric nti jjukira bamutwalidde guno omusango gwa bubbi bwa simu na ssente ate kati waliyo ogw'abasawo polisi gwali mu kunoonyereza ogw'ensambya n'omwana yafiiridde ku kikomera nakyo kikyaliyo ali kati eky'omwana okufira ku kikomera ali nsiye katonda nti si yatugumbula oba si yatta ekyo omwana yafudde accident ng'emmotoka ekozeki emutonose ekyo toyinza kinenyeza muntu yenna kuba omuntu esaa yonna afa kuba ne bwe yandibadde ye nga gwetomedde naye yabadde asobola okufa kitegeeza ekitasobola kiziyiza eky'omuntu okukola ki omuntu okufa kati ekyensambya anti bataddewo embeera etya mu ddwaliro ensambya aye najuga zisabaddeyo munnaye ensambya kati polisi yo bwe bagenoonyeza ku byensambya tetugina ku buzibu yo ngaaza omuntu enoonyereze era ezuule kuba gwe mulimu gwayo si kyekyo kyo kituufu neera oluko wesigire byayogedde n'agamba saawa zino tulina pindinga nti Alien Skin tukyafuna bujulizi bumala tuleete tuteeko erinnya lye mugundi mu mawulire kuba gwe mulimu gwaki gwayo ekola mulimu gwayo naffe tulinze kwekirungi nti bamututte mu kkooti nakuba bamutusiza sipiidi yamukkiriza kwewozaako okitegeera bamulimu emisango egibeerawo nga kituufu omuntu alina okwewozaako naye kati omuntu bwaba tugeze kale efayini nga bagamba nti yabba kasimu simu ne ssente naye ng'ate tumuwadde kwewozaako nga tulaba n'abantu abakoze emisango emingi nga bafuna okukola okwewozaako naye ne bwe musango bwe guba mu kkooti mubirekera kkooti kiba ntuusewo nentunula binsobedde naye nga sina kyakola nga sina kyakola nkulabye ng'otunula binsobedde bamukutte oliwa mbadde ntuuka bwe nti nga kabaasi kakusimbula nga kamutwala kati bamukutte oliwa gwe obadde waka nze mbadde waka ku family oba eri ewo mbadde waka ewange kati amawulire ogafuna otya nti muganda bamukutte naye ku social media bankubidde essimu kulaba balina okuŋŋambako nti munnayo ki kuba oli muto wange ne bagamba nti munnayo akoze eki oliyo naye simu namukuba kubanga mbe bamututte ku poliisi kukola statement kuba negija bututte mu kasiiraga nti yakukwata
mpulira ne wotuse ku kooti mamiwo n'akuba essimu nga ayagala ayogereko ne mutabanyi we. Naye nga oli bamututte n'omugamba mami ono simusanzeewo. Kituufu kibadde bamubuzeemu bya speed dakiika 15 ng'oli omutadde mu kabaasi ng'akagenze. Naye akwaya yategadde okwogerako naye era ng'omuzadde kuba naawe okimanyi nti omuzadde abeera muzadde baba nti nze mpisiddwa bwenti naye ate omuzadde amuzaala. Kituufu. Wenoyingidde emmotoka toyagala kumbuuzaako nengamba eriki wange. Obadde okwata mawulire ga bubba yakunkwata vidiyo y'obubba bweneyogerezaako. Nengamba eriki wange. Naye kati embeera eri etya ku Fangoni? Buzibu ki? Wetwe tujja ku mafangoni paka lasti weri. Bangambye abaana badduseeyo. Bangambye abaana badduseeyo nabo batya bakwata. Kasitaffe bannanyiniyo weetuli. Bali ababadde babeera naye mbu badduseeyo kituufu. Anti kati tugambye. Oba badduse oba weebale kasitaffe bannanyiniyo weekukoze eki? Muli. Kubira ne kati wendi. Kati nze n'omusawo gwe banvunaana. Nakinalimba wa family wele erina okukuumibwa. Nene sala oteekamu ku muganda wange. Esa yebirina okubeerawo kwa buli kimu nga bwe nagambye nti mutonzi waffe yakola kiyasalawo. Kati enteekateeka omwana bamuziika ddi? Kyempaddeko nti omwana bamuziika nkya. Wa? Busiika. Kulwokuna ebusiika. Kyabusiika. Jaga tumuwerekereko muganda waffe kuba munnaye yabadde muganda waffe era nga mama mutwaliriza mwana we. Gaba munnaye abantu abamu bakozesa obulumi bw'abantu okubaako bwe bayisaawo naye nga kyonomanya tuli mu kunyolwa tuli mu bulumi famire ye erumwa kyokka alina boogera bingi naye toyinza bagaana munnaye kwogera kuba yensi buli omu ateekeddwa okugira kasaba nga alina smartphone. Naye nga tugera muweekerako enkya mune tumutereke mu kyetusaba kiri kimu nti omwoyo gw'omugenzi Mukama gulamuze kisa. Amiina. Amusonyiwo byonna byamusobako because ffenna lyekkubo. Ekkubo jasi oya bakusoose busoosa kwati abamu balowooza nti abamu balina obulamu oba obuyinza ku bulamu bw'abalala naye ng'ate Katonda yaba n'obuyinza oba asazeewo teri asobola kukola kukijjawo. Naye munnaye akasembayo omwana bagamba nti motoka yabadde eti accident yabadde tasibitegedde bulungi. Kiki wawulidde because nawe tewabaddeyo naye kiki wawulidde? Anti kakati nsinza kwogera nawulidde ekyo kyekitamanyi sijja kukola ki kukyogerako. Poliisi kenoonyereze yejja tuwa kyekoze eki kiyafunye ekyebeefunye kubanza tekikola mawulire nga ngamba nti nawulidde kuba tebagenda kubya nawulidde kati bokakola omulimu gwabwe banoonyeze kyebanafuna bajja kugamba eggwanga ensonga zayingiddemu bo. Ekirungi ne ku Fangoni waliwo kamera. Eyo nasibimanyi nze nkugambye just poliisi ekola ogwayo kuba bomanyi nti balina obusobozi n'obukenkufu mu kyo kye bakola era bajja kukola bajja zuula ekituufu. Bannaye guma mpola olunaku lwenkya tulabe we tutandikira. Wetuli strong okuba tumanyi nti obwo bulamu bw'ensi byonna bibeeramu tewali bulamu bubeera soft. Julia aliwa sajja wange Juliyo naye asuzeeyo ate Ibraka Badia owaaye kati atwala kwefula mbega buuza simanyi ngekanvaako. Owaaye Julia yali katwe oba naye ali luzira bakutumye obega abaana we bali buli omu waali. Eriki wanna nze nvaako weefudde embega. Nedda sewo jasimbadde mbuuza eggwanga litegeere ki ekigenda maaso ku Fangoni kati because obudde abaana bagamba akabira kakalidde teri aliyo
ne magamba wayi kambuze muganda wange ambulire ekituufu kasaffe weetuli ne munnaayi patro zize 3 kukwata muntu omu ne bwe zandize 10 bagambye ko kena gwakubye nga bamutwala bangambye waliwo basoose okujja n'abalemesa omukwata then patro ne zijja 3 oli taata wagambye taata w'omwana gwe babbako ebintu ne bakuba wagambye mu interview kasita yagambye kati nze sikwera kuba baŋŋambye ekirungi nti ne bwe yandizeemu era tataddeewo mbeera kuba yetutte yekka mu bulungi kubeera abaana babaddewo tewali mwana gwagambye nti noba kino oba kino ne yeetwala yekka naye nga teri kitaggwa kyo kituufu just mukama katonda amugumye gy'ali abeere strongo naffe nga bwetwengera omusabira ne bannamateeka bakole ogwabwe nga bo Eric naawe nkulabye kati oli musajja mugumu luli mu kusooka wadde tosobola kwogera naye kati olaba osobola n'okwogera dakiika zino zonna oli musajja mugumu nandi yawa yolabye nti ekikanga bwe kibaddewo kuba mbadde kisootyasa omuvuga ku sipiidi ezo bakamukola dakiika 15 ate bamuvugiddewo ne bwobeera gwe mukoti amazeemu dakiika 6 okategedde wonna bwoba bigassa awamu nga tebiweza dakiika 15 kitegeeza nti bibadde bitambula nga toyinza butatyamu lindako okuva ewaka paka okulinnya mu kabaasi dakiika zibadde nga 15 ebyo byonna bino bwoba obirowoozezaamu ogamba naye babadde bayisaawo naye byonna n'ogamba nti tambireke katonda yasinga okumanya anti obudde bw'ekkooti obadde bulina okuggwayo kati badde balina omusalira mu budde bw'ekkooti obutuufu kyogamba bwe yandisuze nga mukola ekya mu kkooti abaye tatuuka owa ebintu by'amateeka weebyo tetubiyingiremu tubireke kkooti egamba esawa 4 si 8 bwe yandisuze nga mutwala enkya wiikendi Eric banaye Eric Pro ndeka nga byebyo muganda nkale kankuleke tujja kwenonyako enkya mu makindye tonoonya siriimu yangenda kujja kufango ni sebo siriimu tonoonya